Ng'ennaku z'omwezi 3 June buli mwaka abakkiriza okwetooloola ebitundu bya Uganda si wewoka wabula ne mu East Africa okutwaliza awamu bagenda maaso n'okuba nga beekuluumulula ne beeyiwa wali e Namugongo. Ogenda maaso n'okuba nga bajjukira abajulizi era bangi bawa ebyamagero oba bagenda maaso n'okuba nga bawa obujulizi olw'ebyamagero bye bagenda maaso n'okuba nga bafuna okuva mu kulamaga kuno okw'enjawulo. Wabula omulundi guno ogw'omwaka 2026 okulamaga kwandibanga kuguddemu omukoosi era ababadde mu makubo nga bonna bali mu kweserejja okubeera nga batuuka e Namugongo so that ennaku z'omwezi 3 June zigenda maaso n'okuba nga zibasangayo. Mukwano gwange musooke muwulirize ebintu byandibanga bikyuseemu okusinziira ku pulezidenti w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olukuŋŋaana oba meeting gye yabaddemu ey'akafubo n'abamu ku bantu abategeera ebyobulamu by'eggwanga wamu n'abagenda maaso n'okuba nti bamuwa advice naddala ku nkuŋŋaana ez'abantu abangi wamu n'ebyobulamu bw'eggwanga. Olukuŋŋaana lwe babaddemu oba ensisinkano gye babaddemu ng'ekifaananyi bw'osobola okugenda maaso n'okuba nga olaba bagenze maaso n'okuba nga bamuwa amagezi ne bamugamba nti nedda ssebo newankubadde ng'abantu baagala nnyo okukuŋŋaana ku lunaku lw'abajulizi ng'ennaku z'omwezi 3 June omwaka guno ekyo munnange tukusaba tekigenda maaso nakubanga kiba. Kati nno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu Bankaluwa gy'afulumiza ekiro eky'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 Maayi omwaka 2026 Bankaluwa President Museveni gy'afulumiza egamba bw'eti: Fellow Ugandans, especially the Bazukulu, greetings. After consultations with the National Epidemic Response Task Force and religious leaders, we have decided to postpone the Martyr's Day to a later date, which will be communicated. This decision was made because Uganda receives thousands of pilgrims annually from Eastern Congo, which is currently experiencing an Ebola outbreak. To safeguard everyone's lives, it is essential that this important event be postponed. I encourage those who had begun their journey to return home, continue observing the precautionary measures, report anyone who is sick, and encourage those who are ill to seek medical care. We regret any inconvenience caused, but the protection of life must come first. Signed, Yoweri K. Museveni, President. President Yoweri Kaguta Museveni Bankaluwa gy'awandiise era n'afulumya ekiro ky'olunaku olwaleero agambye nti bannayuganda naddala abazzukulu mbabuuzizzaako. N'agamba nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku kakiiko k'eggwanga akatunuulira naddala ebibamba n'ebigwa bitalaze naddala mu mbeera y'agalwadde n'ebigwa mu kkoweeri wamu n'abakkiriza oba abakulembera enzikiriza ez'enjawulo, kigambibwa mbu bagenze maaso n'okuba nga boogerezeganya ne basalawo olunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno oba okujaguza okw'omwaka guno bakwongereyo ku lunaku lwalwo ogwangana 3 June tekubaawo. Era bagambye nti bajja kuvaayo bababuulire olunaku olulala wabula si ku lunaku olwo. President Museveni agambye nti ekibakozesezza kino kyekyokubeera nti abamu ku bantu abagenda okujja oba ababadde ab'okujja e Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 abamu abalamazi bava Congo. N'agamba kyokka ng'ate Congo ekirwadde kya Ebola kyagenze maaso n'okuba nga kibasalako. N'agamba nti engeri y'okuba nga obulamu bwa buli munnansi bukuumibwa basazeewo olunaku lw'abajulizi lusooke luyimirizibwe terugenda kubaawo mulundi guno. Ne bagamba nti we lunaaba lutuuse nga balabye kiri okke abantu okukuŋŋaana bajja kuba nga babagamba. Wabula abagambye nti wobanga olabyeyo omuntu ayinza okuba nga mulwadde mu reporting mu bwangu bajje bamufune asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Bw'atyo n'amaliriza nga abeetondedde n'agamba nti tubeetondedde abantu ababadde beesunze olunaku lw'abajulizi na buli kiisi akoseddwa olw'ekirangiriro kino. To my English speaking friends,
The government of Uganda has postponed the Martyr'S Day celebrations over Ebola outbreak risks. The government has postponed this year's Martyr'S Day celebrations, a major annual religious and national event held on June 3rd in honor of the Uganda Martyrs. This follows heightened public health concerns linked to an Ebola outbreak in neighboring Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. The decision was reached after consultations between President Yoweri Kaguta Museveni, the National Epidemic Response Task Force, plus the religious leaders. According to the president, the postponement was necessary to safeguard lives amid increased cross-border movement of pilgrims from affected areas. He explained that Uganda continues to receive thousands of pilgrims annually, including from eastern DRC, where Ebola has been reported, making the mass gathering a potential public health risk. At the same time, President Yoweri Kaguta Museveni emphasized that the protection of life remains paramount, urging citizens to adhere to preventive measures as government monitors the situation. He further called on pilgrims who had already begun their journey to return home safely and remain vigilant. The president also expressed a regret over the inconvenience caused to religious communities and pilgrims who had prepared for the annual commemoration. Martyr'S Day is one of Uganda's most significant religious observances, held in remembrance of 45 Christian converts who were executed between 1885 and 1887 under Kabaka Mwanga II. The event traditionally attracts thousands of pilgrims from across Africa to the Namugongo Shrine, making it one of the largest faith gatherings in the region. Eriba nange abogezi b'olulimi olunyanyimbe oba luyite olulimi olungereza. Kati nno awonga tuvuddewo, Nameere yakomyewo. Omukyala amanyiddwa nga Justin Nameere. Ojja kujjukira nti gye buvuddeko ono abadde yagombebwamu obwala. Wabula bwe yakomyewo alabika nga bw'abadde yakoma we yatandikidde. Wabula ojja kujjukira nti Nameere we babadde bamugomberamu obwala ng'awanda mu lulero era nga yalaga ali ttiimu Anita Mongo era ng'alaga nti entebe y'obwa sipiika Anita Mongo alina okuddamu okuba ng'agituulamu. Wabula mukwano gwange Nameere waakomeddewo ebigambo byakyuse. Agamba nti kale tugenda kuwagira Jacob Oboth. Ekirala kyekyokubeera nti kati kye tugenda okukola wetunadda mu Parliament tujja kubanga sipiika tumujjukira Amongo era tujja mukubirayokko obugalaawo obutonotono tweyongere mu maaso. Ng'omukulembeze bwanneegambidde okuva mu kamwa ke ekiriwo kya Honorable Jacob Oboth naye nga n'anita waffe era mbabulidde nti the first sitting nja kusituka and I move a motion nsabe omukyala akole ki just nga Parliament tumukubireko waakiri ku bugalo oba tumuweeyo ka standing ovation asiimibwe. So taterebuka abe mukkakkamu ne Right Honorable Tayebwa simanyi oba ye anadda ku kya deputy ogamba ffe tuli ba mu nnyumba emu kyonna ekinaasalibwawo wabula kyenvumirira be bantu nga Kabanda nti olwokuba baba beenoonyesa ebyabwe bayina engeri gye bakutte resi y'obwa sipiika ne bagiteekamu ebitalina makulu ne bagiteekamu okulabisa era ebbaluwa yonna gibuulidde muzeeyi ebbaluwa Kabanda gye yagamba nti ya Pierre n'agamba naye kati bino ebintu mu byonoona n'obyonoona amabaluwa ngaago you just send privately kuba akakalu tekalina nakuba publicized naye n'ambuulira gye byajja byonoonekera. So Kabanda nze nga bwe naggambye siri omu kubootiisatiisa kubanga ne bye wagasse era nabiyiye byayiikidde empigi si weewaawo. Agambye nti bajja kumukubira ku bugalo, nti bajja mukubira obugalo
bagambe nti bannange Honorable Anita Amonga abadde mukyala w'amaanyi nnyo wabula ojja kujjukira nti ono we yagenda maaso n'okubanga agombebwamu obwala yali awanda buwanzi muliro ng'agamba nti Amongo jju ekijja kijje temulina kyemu attack kati nno nga tuli awo ojja kujjukira nti Honorable Justin Nameere ono bwe bamugomberamu obwala bawo yavaayo n'akaaba maziga mangi wakati mu maziga ge yakaba yavaayo n'ayatula n'okwatula ekyama nagamba nti nze sirina wa NRM yabo NRM lwaki mutubonyaabonya lwaki mutuyisa bwe muti ze siwagiranga ke NRM ze NRM sibyagala ndi musajja wa opposition bigambo byayogerwa wa Anita wa Justin Nameere kati Justin Nameere bwe yakomyewo yagambye nti bannange temusibaako nammwe kanyaaga kituufu yakyogera nti ensonga yagyogera nti si NRM naye kale at least mu NRM awagirayo President Museveni naye nga ye NRM tagiwagira. Nsaba okuwabula abantu ababadde beetisse omwami wange nti olw'okuba yagambye ye si wa NRM ekyo kituufu nnyo ne President yakimanyi. President yali omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe nze ne Papito nga Papito ampasa. Yatutumira omukyala Right Honorable Third Deputy Prime Minister Lukiya Nakadama yesajja kyaliyo. Bwe twamala okuzaala Pepi n'atuma Honorable Namuganza n'atutwala ekisozi. Papito n'amubuulira amazima nti nze muzeeyi mu NRM mpagirayo ne mukyala wange. Ate neera mukyala wange ye yannyamba n'annyonyola ebirungi byo. Baali baatulaga nti oli mubi, oli mutemu, oli kiki, naye kati nategeerera ddala obulungi bwe nabutegeera. Era Papito n'amubuulira nti nze mpagira ggwe, naye nze siri wa NRM. Era bajja wano nga bawandiika yero buuku biki Papito ne mukamyufu nze teyannonda yagamba nsironda bulubwa kibiina kyo. Yannonda mukaawamu ng'ali very clear ti NRM tulaba mulimu ababbi bangi. Tulaba mulimu bannakigwanyizi. So he is very open. Leta wewunya nti kakati ate bawa Nameere n'agamba kimpulira bamu mutandise n'okugattamu ebigambi bye. Awo tewabaddewo kipe bannange mutuule. Mukadde ke kamu bangi balowoozezza nti Honorable Justin Nameere bw'anaaba akomyewo ezimu ku ntalo z'abadde ayina ajja kubanga azivaamu. Ezimu zo zandiba nti yazivuddemu naye olutalo lwa Justin Nameere ne Honorable Daudi Kabanda luno ddwo lulabika si lwakuggwa. In fact n'omwami olutalo luno naye yalulinnyeemu oba omwami wa Justin Nameere naye olutalo luno kati yayambalaganye nalwo butoola. Bagamba nti Honorable Daudi Kabanda engeri gy'atabalaze nti ayina empisa nabo tebagenda kubanga bazimulaga nabo bagenda kumulaga obusiiwuufu bw'empisa. Abula bwo busiiwuufu bw'empisa mukwano. Empisa zigwana oyo ateekeddwa ozifuna. Omuntu atalina mpisa tolina nsonga lwaki ate osaba empisa. Kati Kabanda leero nange kamwogereko naye si wa mpisa. Abantu ab'empisa si bwe batyo bwe bakola ki? Si bwe batyo bwe bakola. Kati lwaki ayagala empisa ng'ate etaziina? Tunuulira empisa gy'ayisizaamu Nnaalongo. Omukyala yamubeererawo Kabanda abadde alya ekyenkye wa Nnaalongo. Sipiika Anita Amongo n'alyayo ekyemisana n'alyayo ekyeggulo. Mwalabye komishona yavuddeyo n'agamba ayina ne ba house gaalo. Ewa maama Nnaalongo be yafunisa n'embuto. Kuga abadde yabiyingiramu nnyo. Yali badde kyamukunkumula. Ne Jeno Muhoozi yazze by the way Jeno Muhoozi teyalumbya Anita. Ye yagambye bugambi wabaawo ali professional. Olinga waliwo ebiriwo ebya corruption banoonyereze. Yali badde ate ye Kabanda talina moral authority. Moral authority z'empisa. Eyogera n'akunkumula omukyala bw'atyo. Amukozeemu bukatuni amukoze ekyamulemeddeko ensi ekusunga. Kabakadde n'akako kajja kukola ki? N'olwekyo kati oyo ye muntu gw'osanga azadde mbawusigalo. Mutandise ebyawusigalo katubaleke mwagala tukubya. Kati nga tumaliriza omukulu Honorable Balam abadde minister. Omanyi kati ebisanja byawe byaweddeko ba minister bonna balinda cabinet mpya. Omukulu Ssaabavvulu Balam yavuddeyo
n'asiima General Muhoozi Kainerugaba n'ayongera okulabula ate n'azikubamu ne zaakanaga bannange ennyumba yakuttedde omuliro sipiika kaawedde mudda agambye nti General Muhoozi w'okutte nyweza tota Kisanja no sleeping, Kisanja no corruption, Kisanja transition, Kisanja new energy, Kisanja stock and food zero, Kisanja recover all the money, Kisanja working hard. Muhoozi tasaga. Thank you President Museveni for declaring Kisanja no sleep. Mwabagala okwebaka nange munesonyiwe. I'm not going to sleep. President said no sleep and I'm working day and night. Enjue kuta omuliro. Bannange nabagamba Muhoozi tasaga. Mujja muwulira. That man. Oh. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.